GTV for unity and development. Mbasaba okwongera okubeera ekyokulabirako mwenga bakulembeze okubeera ekyokulabirako eri abantu bemukulembera. Badisikaadi bangi tebakoze nnyo nga kyakulabirako eri abantu. Ekyo nekiviirako abantu bebakulembera obutabala bakukitiibwa. Ennyambala, enjogera, mukadde wafuna abadde atusomesa. Waliwo ebintu bingi bye tuggwanga tetuli kyakulabirako. N'ogenda ku mukolo katugeze, mukolo gwakiika n'obuwuliriramu byakufa. Lwaki? Kubanga toyorganize. So twongera okubeera organize ate twongera okubeera ekyokulabirako eri abantu betukulembera, tujja kwanguyira okubateekamu kyetwagala. Working ethics. Akatundu kano mbajjukiza badisikaali nti mwongere okuwaayo ebiseera byokukola. Era mukadde waffe akitutegeezezza tubeebaze byemukola mu kukiikirira mufuti, mu kukiikirira Supreme Council, ku gulawundi wamu ne regional assistants. Naye twongeremu mu maanyi naddala okubaako obudde butuwa ofiisi ya disitulikali ereme kubeera ya mikolo kuziika na awaadi. Wabeewo ofiisi ya disitulikali nga nzigule okuva ku maani okutuuka ku maani, kubanga ddala waliwo services zitulina okutambuza nga zituuka ku bantu. Your Eminence, allow me to do English and Luganda simultaneously. My brother Jafar will interpret for Chef Chuchu. Mufti, njala kunanga okutwala omukisa guno okwebaza olw'ensonga eno. What we have done is to implement, but the idea was entirely yours. His Eminence yagadde okusinkana ba district council be bonna nga balina ba regional assistants baabwe. Naye ng'ensinkano eno yanjawuloko ku nsinkano eza bulijjo. Nga nsinkano tulina okuva wano nga tulina bye tukkaanyizzaako ku ngeri gye tugenda okutambuzaamu emirimu okuva n'olwaleero. We expect to move out of this room today with a clear understanding of how we are going to conduct our work going forward, inshallah. I also want to thank Insan International University. Of course, they have mentioned that they have a duty for corporate responsibility and community service. Niwe batuuka ku Uganda Muslim Supreme Council bakolamu ak'enjawulo. Dr. Sendaji, Dr. Mulumba, my brother, thank you very much. We most sincerely appreciate everything you're doing to improve on the council. Twebaza Allah atusobozesezza okubeera wano. Mu ngeri y'enjawulo twebaza Allah olwa mukadde waffe Dr. Bowa. Okulabako wano kigambo kikulu nnyo. Mungu yeebale okusuusa n'okuwa amaanyi okubeera wano. Insan University has said it all. I just want to add on. We are here to say Uganda Muslim Supreme Council tugenda mu maaso. We are going forward. Kuva n'olwaleero tugenda kuva wano nga tukkaanyizza nti tugenda mu maaso. Ebintu bingi His Eminence byajja okukoonako. Agenda nakubakwasa ekitabo ekirimu enkola gye tusuubira nti gye tujja okutambulizaako emirimu going forward. Tugenda kusiiba wano, tugenda kukola ebintu bingi. Tujja kuwulira amaloboozi agava mu mmwe nga tuyita mu group discussions nga bwe ziri ku agenda. Buli department yonna egenda kubalambikira kyesuubira district ne region okukola. Era tugenda kubyogerako tubikkaanyeeko inshallah.
ebintu inside university the different topics that were covered in the training: constitutionalism, good governance, office management, ICT, etc., etc. Let's critically think about this. Gye bujja maaso olukiiko nga luno terujja kutuula wano mu conference hall. His Eminence Mufti ajja kutuula mu office ye, mwena mu connecting ayogere nammwe. Eyo gye tulaga. That is where we are going, inshallah. So when the Secretary for Religious Affairs asks you to get ready for an ICT compliant Uganda Muslim Supreme Council, that is part of where we are going. Kituyambe okendeza obudde n'okendeza resources n'ebirala bingi okwanguya emirimu. Time management and meetings. The doctor mentioned how we lose time on meetings. But if you compute obudde bwe tumala nga tetunatandika ne bwe tumala nga tumaze nga tetunnaba kusempola, obudde bungi nnyo tusobola okukozesa ebintu bingi ebigasa. Ate nga tips zatuwadde ze zimu ku ezo eziyinza otuyamba. Bwe muba muteesa biki bye mukola okweteekerateekera olukiiko owasoose oddumala mu budde. How do we prepare when we are going to meet and when we are going to conduct our affairs? My communication is entirely on the fact that we are going to explain to you what we expect from everyone. Buli district, buli department yaffe wano, religious affairs, zakah, Hajj and Umrah, social services, Awqaf, all of them. Bagenda kubabuulira kye basuubira mukyogereko tukikaanyeeko olwaleero. Tuve wano nga tutegedde nti district ekola bweti, region ekola bweti, inshallah. Era ebigambo byentu bijja kuba bingi kuba byonna tugenda kubiteesaako ffenna nga tuli wamu. Njagala kuva waggulu nga mbeebaza. Mwebale kuwagira Uganda Muslim Supreme Council era mwebale kujja. Ba district kabi abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe gye tuli nga council, mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abatannaba Allah basobozese mutuukirize mangu going forward, inshallah. Your Eminence, I don't want to take a lot of time because today is going to be a very busy day. I just want to thank you very much once again and to humbly ask the Deputy National Chairman. I'm here today, I'm presenting to you some small issue. I want the Mufti to hear from me. One, I want to thank the Mufti for making the constitution. This constitution was made before we came to office. And he appointed people, competent people in the executive, in various places. I'm so grateful for him. Unfortunately, one of our members who was very bright died, Dr. Assad. God should forgive his shortcomings and give him Jannah. The Mufti in the Constitution, the motto he has is the unity and the development. Unity of Muslims is very, very, very important. Nobody, and I repeat this, nobody is no Muslim should divide Muslims in Uganda.
It is wrong. If someone comes with a division agenda to you, please disregard this and the regional assistance. Reject that idea. And development is not only building houses. He has talked about development of education. Education is development. People always complain that Uganda Muslim Council has not done anything. But there are many students who have been sent abroad by Uganda Muslim Council to study. And we don't see this. And today we are arguing, we're claiming that Uganda Muslim Council has not done anything. That's not proper. Regional assistance, please, I'm advising you to work with your district cadres very closely. The district cadres should also make sure that they work with the assistants, district assistants to Mufti very closely. You must write reports. These cadres should write reports to regional assistants, and the regional assistants should write reports to the Mufti, to the Secretary for Education. Now, there is one problem, Mufti. Your Eminency, there could be a problem of communication. The Constitution gives you 3 languages to communicate with. 1 is English, 2 is Arabic, 3 is Kiswahili. I think if the report writing skills are taught to you, you can write your reports in these 3 languages. I think the Secretary for Religious Affairs knows all these languages. And the Mufti also knows all the languages. Please, Mufti, report writing skills should be trained. It is a skill, trained skill. People should learn how to write reports. Maybe that is why we are not writing reports. You can write reports in any of the 3 languages, either English, Arabic, or Kiswahili. And the district cadres and the regional assistants, you ensure you work according to the Constitution. The Constitution is very clear for everything for us. The district cadres also should ensure, as these insane people had said, that district cadres should send students to study here. We must educate our children. Educate them on Islamic studies and other studies. It's very, very important. Now, I don't really have much to say. I've been called here to come and call the Deputy Mufti to come and present to you. Omukulembeze waffe Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, Secretary General ne ba Deputy National Chair, bamemba ba management mwenna, abakulu ba regional assistants to the Mufti, ba district cadre baffe abalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga Secretary General bwayogedde, ekigendererwa kya meeting eno mukama waffe kwogerako gye muli okulaga ngeri ki gye tusaanidde okukwataganyaamu emirimu gyaffe n'okugenda mu maaso. Nze era obwedda ndaba nga tulinga ewaffe Busoga bakuyita ku Daaliima, nga tulinga ababuze ekkubo, kubanga ekinyusi kiri wali kyetulindiridde okuliriza ku mukama waffe tusobole okulaba ngeri ki gye tuyinza okutwazaamu emirimu gyaffe mu maaso. Naye nga His Eminence bwampadde omukisa guno okubabuuzaako n'okumuyita, njagadde mbajjukize
baganda bange nti responsibility ya leadership gye tulina kiringa kiso dhu haddaini, ekiso ekisala erudda n'erudda, kubanga okusinza kwaffe mu ddiini y'obusiraamu kuba kuyimiridde ku nsonga eyo okusinga ku biri ebirala byonna, wadde nga biri ebirala biri faradha. N'olwekyo obuvunaanyizibwa bw'okutuukiriza obukulembeze bukulu nnyo. Buli omu ku ffe yeemanyi kikyali naki kye yeetaaga. Okutendekebwa kikulu, ne bye tusoma mu classroom bingi, naye waliwo omuntu gwe kennyini okumanya ekizibu kyo ne weesalira ku magezi. Waliwo ebintu bye tusomera mu mbeera ze tuwangaaliramu nga tobisomedde na mu classrooms. Ennaku zino tulina omukisa ogwa Interreligious Council nti tukolagana bulungi nnyo ne bannaffe abo, naye ate enkolagana zaffe ezo zikoma ku mikolo. Sirowooza nti tukyalayo okwo ne tusobola okusakayo ku nkola y'emirimu nga bwe bagikola. Munno n'omubuuza, nze nakyalirako Bishop wa Church of Uganda wano nga tugenda mu kureviewinga constitution, wallahi yampa ebintu biyitirivu nnyo, ate bwe nakomawo namperiza n'ebintu ebimu ku audio era nembireeterako His Eminence. Kakati waliwo ebintu bye tugwanidde ffe bennyini okusaka, kubanga mu butuufu enkola y'emirimu gyaffe tennaba kuvaayo bulungi, era bwe twegeraageranya ne bannaffe bali eyaffe ekyali wala nnyo. N'ekikukolera kiggwe bw'ogenda n'okyalira munno oyo mu kitundu nga bwe muwangaala, oba bishop oba reverand, n'akulaga ku ngeri gye bakolamu ku mirimu gyabwe, naawe n'osakayo ngeri ki gy'oteekeddwa okukola emirimu egigyo. Kiswaza nnyo Secretary for Religious Affairs bw'atugamba wano nti mulimu abamu ku mmwe abatalina office. Kwegamba waliwo ebintu kwe tutandikira, bw'obanga omaze okufuna appointment ekyo ne kikulema, oba toteekeddwa kubeera district card, kubanga oba tulina bw'ojja kukola mirimu kiba kikulemye. Toyinza kuwangaalira ku mbeera eyo, naye nga ate abantu bakulabira mu birala, olina ebibyo by'ossaako essira bye bakumanyiddemu, naye gwe okusobola okuteekawo ofiisi ey'obusiraamu mw'otambuliza emirimu gyo ne kikulema, ate n'oweetwala nti oli disikazi. Bannange, waliwo ebintu Allah byagenda otubala, ate tuleme kulowooza nti kiri wala nnyo ekya Allah okutubala, kiri kumpi nnyo. Kirungi omuntu weemanye ogambe nti kino kineetisse sijja kisobola. Ate n'ekirala, ikhlaasu nniya. Bannange, ikhlaasu nniya kintu kikulu. Bwe tujja wano ne tulayira ne tukkiriza okukolera under Supreme Council, naye bwe tudda eyo ate tubeeramu ebirwadde ebirala. Gwe bw'oba olina intentions zo ez'obutakolera under Supreme Council, tebaakukaka kujja kulayirira wano nti obeere mukulembeze waki wa Supreme Council. Ekintu kireke, naye ate togootaanya nsonga, kubanga eriyo abamu betuwulira mugootaanya ensonga, mukuba erudda n'erudda, naye Allah abalaba, kubanga ekyo kyemukola muli kudrilinga development system okujjawo mu busiraamu. Baganda bange, ebintu ebyo nze saagala kubisirikako. Kirungi weekube mu tooki, tewali akukaka. Gwe bw'oba oyagala kubiroyinga to certain side, genda, tewali akugaana, naye ate bino behanding over. Tobeera agent agenda okutabula ebintu by'obusiraamu. Ekintu ekyo nkibakubiriza bannange, mubeere bamazima, mukole ikhlaasu lillah.
mukole ikhlaasu lillah. Ffenna tuli wano tulina okubeerako n'ettofaali lye tugattako ekyo ekiriwo, naye eriyo abajja okubeerawo tuveewo nga wallahi ne kye bakwogerako tekiriiwo, bakinoonyereza bunoonyereza okugjako emivuyo. Tekiba kirungi ffe kutegeerekekera mu mivuyo ng'ate twasoma ddiini, twatendekebwa ddiini, ate tweyita bakulembeze ba ddiini, ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo saagala kutwala kiwanvu kuba bangambye kubabuuzaako n'okuyita His Eminence Mufti, naye nze ndaba waliwo ebintu bye tusobola okutasaba ffe bennyini ku lwaffe wadde tetugenze mu classrooms. Osobola okukyalirako ku bantu bano aba management n'omwebuuzaako. Nze bwe nagenda eyo ku MUBS nakyalira professor ne muganda, what are the basics in management? Nankwatira ekitabo kiramba n'akimpa era nengenda n'ekisoma. Kakati gwe kennyini olina okumanya ki kye weetaaga okukola, kuba bannaye tulinako n'emirimu. Abalala muli basuubuzi, abalala mukola emirimu gy'obusuubuzi, kweri temugikola ne mujjamu ke mujjamu. Naye kakati guno omulimu gw'okulembera gwe tosobola kumanya nti waliwo ekitali kuvaayo, nga ofiisi teriiwo tokola, n'eziriwo ziri awo bwe zityo. Wallahi waliwo z'otuukamu n'ogamba nti ddala ddala ntuuse mu disitulikiti oba mbuze. Weewaawo waliwo ezo ze tutuukamu ne tuddamu amaanyi, naye ng'ate tebyava eno ku headquarter, biva mu bujjumbize bwa muntu oyo yennyini ku disitulikiti ye. N'olwekyo bannaye nze njagala tuzzeemu amaanyi. Obukulembeze buno butuweebwa amaana, era Allah ajja gitubuuzaako. Ebirala byonna tebijja tutereerera nga tetutereezezza nsonga eno. Era awulira ntagisobola, kirungi ogyamuke ogiveemu, ate oyogera amazima, kubanga amaana. Abantu abo bonna abali batunuulidde ffe. Waliwo etubeera challenge Your Eminence. Ennaku zino wateekawo essuula ya jjubba zino era zitunyumira nnyo, era buli ajambala abasinga obungi tutegereka nti bakulembeze. Naye omunaswala yambuuza nagamba, tubaawula tutya, tumanya tutya amadaala gammwe, ekyambalo ekyo kirungi naye tubaawula tutya? And it is a question. Tuteekwa okubeera nga twagulinga ku bintu bwe bityo. Kale oba binaayawukana kalazi oba kiki, naye tumanye nti oli bwe tunaalaba kala eno oyo kaazi, bwe tunaalaba kala gindi oyo original kaazi, bwe tunaalaba gundi, ensi eyagala okulaba ekifaananyi ekyokulabirako. Naye kati tugenze okulaba nga n'abayaaye bazambala, najja ku mukolo naye nga mubutuufu talinaamu bwa bukulembeze bwa busiraamu. Kakati waliwo ebintu bye tulina okulowoozaako ffeffekka na ffekka, tubirongoose tubitereeze, ensi etutegeere bulungi. N'ebigambo ebyo mwebale nnyo okujja, mwebalire ddala, era nze ndowooza nti ebinaava mu Mukama waffe bijja tukola bulungi, twongere okuttaanya emirimu gyaffe, ate twongere okukolaganira awamu. Waliwo abamu abakola decision nga teziri ku level yammwe, ate waliwo n'abantu Secretary for Religious Affairs agambye mukozesa secretary office z'abakulu, office za mufti oba secretary, naye waliyo abagenda mu office za gavumenti, naye nga ebyo batutte mu office za gavumenti nabali babyewuunya nga bituswaza, kubanga disikazi wootuka ogendera oba wa meya oba wa DPC oba RDC n'atuuka okugamba nti wano nandyetaaze ekiwandiiko okuva ku headquarter. Kweri gwe oba tolina logic, tolina understanding.
tomanyiwo wawo okoma mulaba ebintu to respecting our levels, to respecting systems, ate to networking, tuleme kubeera na agenda ezaawukana, tukalire ku agenda emu. Barakallahu fikum. Your Eminence, the Deputy Mufti of Uganda, Sheikh Muhammad Ali Waiswa, Right Honorable Deputy Chairman of Uganda Muslim Supreme Council, Al-Hajj Muzammil Abon, Honorable Secretary General, Uganda Muslim Council, Al-Hajj Abbas Mulugya Sechanzi, the Deputy Secretary Generals, Secretary for Religious Affairs, members of the management, regional assistants, the Mufti, our instructors from Insan University, Dr. Mulumba and Dr. Sendaji, the Chairman of Uganda Muslim Council Electoral Commission, our district cadres, members of the management. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olw'ebiseera mbadde n'ebigambo bingi eby'okwogerako, naye buli lw'obeera n'abantu nga aboogezi babadde bangi, ebisinga babinkoleddeko, sijja kubiddamu. Naddala ebigambo ebivudde mu Secretary for Religious Affairs, ebivudde mu Secretary General, the moving remarks from our Deputy Chairperson of the Uganda Muslim Supreme Council. Thank you very much. And my deputy, sijja kubiddamu, I won't repeat those words. Era binyambyeko ku speech yange. Nsooka kusaasira abo abaatuvaako mu kaseera ke tumaze nga tetusinkana bangi, but the most recent one ye Dr. Asad Sentongo, abadde member of executive committee. Tulina abalwadde nga former director of Sharia Sheikh Yahya Ibrahim Wakungulu ali Mulago. Tulina abalwadde district kadhi wa Bugisu ne bamukola heart surgery ne mulwadde. Tulina abamu abaavunuka ebizibu abadde abalwadde ate nga bakyali Dr. Bowa of the district cadres, together with the regional assistants to the Mufti. I intended this because of what I see as strong bond between the two, as far as implementing the Uganda Muslim Supreme Council Constitution is concerned, and for the betterment of our leadership and the programs. Njagadde tubeere ffenna tulabe relationship eri wakati wa district card ne regional assistant. Ate enkya tujja kubeera ne ba regional assistants bokka. After tomorrow tujja kubeera ne ba regional assistants ne bamemba bamajlisi ulama olunaku olwokuna. Kyetwagala kwe kuteekawo enkola n'oluganda, tumanye buli muntu anakola ki era mukama we yaani, nga tusuubira nti bwe tunakikola mujja kuddayo nga badisikaali namwe mukikole wansi ku baimaamuzi ne baseeka b'amatwale. Ebiseera ebimu tulowooza nti buli muntu akole yekka in isolation, ekitali kituufu. Naye bwe tugamba Muslim unity, nga bagamba unity and development, in the unity twetaaga ffenna tubeere nga abali mu structures tuli wamu.
ngeri gye tusobola okutambuzaamu emirimu gyaffe. Mu Uganda Muslim Council constitution weeri etulagirira engeri gye tusobola okukolamu. The constitution is now very clear on how we can play our roles within our structures as UMC. Naye nga bwe boogedde waliwo ekibulawo ekyetaaga tusome. Yesu okugatta busiraamu weekiri n'okutambula wamu weekiri. Naye bino bye tugenda tulaba what we are seeing now, omuntu atamanya what to do, eyo nsonga nkulu nnyo. Tomanyi your roles. Oli kiteeka wetwale, otandikirawo okomawa, oli imaamu, ovunaanyizibwa bwo ki, oli disikaali, onakukola ki. Disikaali obeera otya ne ofisa wa hijja mwaka ku mwaka naye nga talina muntu gwawandiisiza mu Supreme Council nti agenda Makka. What is the use of that office? Nobeera nga gwe olina ofisa wa zaka, tumwanjulira ku mawuledi ku bitiibwa, this officer is in charge of zaka. How much has he collected during the financial year from zaka? Kiki kyafunye? People from the west, mulina ente, siraba nkonte za zaka, and we begin from 30 as you know. Abantu be Palisa, abantu be Bugwere, siraba nko zaka y'omukyere. Ebibuga oyinza okusanga nga mu Kampala ofisi ya zaka tereta wano zaka tenatuukawo. Ndina wano list. So what does this mean? Council eba teriiwo. Abantu batandise okutabula hijja batandise okugizanyiramu. We are here to come out with a policy. I saw on the social media one person says he's donating 500 hajjis. Is that realistic, Sheikh Wandega? Huh? They are from your area. Is it true that they are going to take 500 pilgrims? Then I have social media. Neku TV zaffe ezimu agenda kukola abantu 15. They are playing around with the appeal of Islam. Era bakoze emivuyo mingi e Makka. Tugenda kuvaayo tufulumye police ku bya hijja, buli muntu alina kugikkiriza kati. Ne gavumenti erina kukikkiriza. Kuba tubadde tubalekedde omukisa, we have left chances because this is some people's business. But now, instead of being a pillar in Islam, Ibadah, it has now business has overpowered Ibadah. And then corruption and exploitation has now even overpowered business. Now it is just cheating. Mukwata mutya abantu abatali bana Uganda. People from Libya, you give them visas that they are Ugandans. These people should prepare to go to prison. Using Ugandan platform. Nefe wetuli, this year, wabaddewo ebizibu ebya kurban kusala ebisolo. Batandise okuzanyira mu kurban. Baddanfu abatake twabaleka basale. Let them give out animals. But whoever is being entrusted from our local community to do the work, they are cheating. Because if each head of cattle is at around, they are getting 1.6, but they are buying those ones half price, 0.8, and sometimes even just calves. Sometimes just 50.
Sometimes they just bring, instead of 100, they bring 10, they photograph from different angles. This is theft. We are not going to allow this. Some are selling even. Ewaffe Mbale nawulidde waliwo ababadde baguza abantu enyamakiro 22,000. I got this. I'm yet gathering the evidence. Ebiseera ebimu beegatta neki n'abakinjaaji ne bajja bagira ki kati bapaakinga ennyama ku pick-up naye nga bagitwalawa mu katale mu butchers. But the good thing bangambyeko nti mu byalo eyo ennyama yadibye. Abantu bagambye nti ffe ennyama za edyazo hatulya za bwerere. Sineze sente tetujja kugula wadde 3,000. This one we have to, in our discussions we shall look at this from the different departments. Why is Zakah not there? Why is Hijjah not there? And what could be the remedy to such problems? Tunabikola tutya? Why is Zakah is not being collected? Baseeka ne mufuna abantu bammwe. Seeka kagamba oyo tomugamba ko Zakah. Wali omusajja yaŋŋambyeko nti wali omusajja omu wa baasi baseeka be bamugamba nti kasa gwobeera nti osobola okuzimba omuzikiti n'okola ki Zakah ekizeeki. That you are done with Zakah so long as you construct a mosque, you do your own sadaqah. These sheikhs are just benefiting from just that man. Instead of telling the man the truth that sadaqah is something and Zakah is another. So you as leaders, as we talk about you, about your responsibilities as leaders, what are you doing? So I wanted you to be here with your regional assistants, your supervisors. Let's look into problems, challenges. Let's use SWOT analysis in what we are doing. What is our strength? What is our weakness? What are the opportunities and what are the threats? Then we can move ahead. Constitution ena kuteekebwa mu nkola. Constitution ena ejja kuyingiza abantu ate ejja kujjamu abantu. Not mu budget. As the deputy mentioned, when you are ready to work, please work. Ng'olabye obuzibu, genda okole business, but don't merge, don't mix the two. Ng'olimu gwe disikaali ate gwe oyagala okukola ebibyo ate ng'okozesa ofiisi ya district. Abatambudde ne bagenda tubeebaza. They created opportunities to others. Kubanga anaaba afulumye yekka tetujja kumuwaliriza kudda ate era tekitukosa. Mwalabye ekyemasaka nze ndowooza immediate twateesewo omuntu era ali wano meeting Seeka Yasini ani Msalamu Yasini ani Nseera kakati nawe tobuuka nsalo bakuteeseemu obwesige yoyo no ali acting tumuwaddeyo emyezi emeka twakuwaza emyezi emeka jangu wano kitaawe naye yali watwale si kyekyo sebo yono kale ono kati ayingidde mugundi muki mugundi yammwe mu system. Katulabe Mungu akunyweze. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kale sura genda okutula.
okubeera nti alaba nga azitowererwa nga naye agira ki nga naye atusiibula nga tuteekawo omuntu omulala. Mufuna bulungi temugira naye tojja gatta bibiri. Bw'ova mu Supreme Council n'ebya Supreme Council bite. Mufuna bulungi? Yes. Ewaffe Mbale bagamba nti ng'olwabuwayi nibirenge. Bagamba nti bw'okoowa obulunzi n'ebirenge n'omutwe biveeko. Si bwe kiri? Kuba ewaffe ekyo kimanyiddwa, twakula tumanyi nti omulunzi ebirenge bibeera bibye n'omutwe gubeera gugwe. Agamba naye bw'okoowa obulunzi n'ebyo bigira eki. Gye tugenda mu maaso tugenda okubeera nti properties za Supreme Council eziraliddeko abantu abatali under Supreme Council, they are going to be ejected, they are going to be removed. Etteeka ligenda okufuluma, order egenda kufuluma. Tojja kubeera ku property ya Supreme Council when ng'omaze okulangirira nti tuli under Uganda Muslim Supreme Council. N'olwekyo mutuwandiikire properties zaffe eziriko abantu who are not under Uganda Muslim Council, who have declared that they are pro elsewhere, not Supreme Council. So you came here so that we can have an interaction. We are going to have group discussions. Tugenda oluvannyuma ndowooza olw'essola okweyalwamu groups. Tujja kubeera groups ezikwata ku group ekwata ku zaka, eyogera ku hijja, eyogera ku gundi. Mugende mwanukula ebibuuzo ki kye tujja okukola. Twetaaga okuvaayo n'enkola ennungamu kuba kati saawa eno wano ku headquarters emirimu gy'obusiraamu gyawedde egisinga kutaanya butaanya. Buli kintu kati kiri in place. Ekintu ekisigadde ye university egenda okuzimbibwa sayidi eri gye mulaba etangaala wansi eyo. Bannaffe aba insani bajja kutuzimbira. They are going to construct for us a university behind there. Supreme Council inshallah mu nnaku 2 ezijja 3 tujja kutandika okuzimba offices endala awo nga wali generator office awo okubeera directorate ya sharia ne chambers za sharia ne offices ezimu eziwera ddala kumpi offices 7 zigenda kutandika okuzimbibwa mu bbanga lya nnaku 2-3 inshallah. Going to construct new offices there. Hijjah and Umrah office will be outside, Zakat office will be outside, Halal office will be outside, education will be there, Sharia will be there, social services. Those are offices which should be approached by anybody, anytime. Twetaaga zibeere nga ziri bweru, ekyo insha Allah ta'ala kigenda kukolebwa. Ensonga ekwatagana n'okusoma aba district university weeri, ba regional assistant office weeri, requirements za constitution, you know what you are required to possess or to have. There is a chance for those who have not upgraded. By September, October, if you are not anywhere and you don't possess the requirements, you will excuse us and we shall excuse you. That is the bad news. Ngambye university babateereddewo program. Juzi wabaddewo bamemba ba management basomye ne bafuna bu certificates bane babaddewo ku graduation. Mwalabi be basoose okuwa ebbaluwa babadde ba management abaawo wano bona bagamba bannange munakubeerako n'akantu kalaga nti ddala musobola offices.
era nabana abakulu ke bagambye ne babasuubiza ya promising to okubasomesa. Constitution egamba district kazi onakubeera ku standard ya Thanawe, naye bano nabagambye bagonzeemu program, oba zijja kubeera ku weekend oba zijja kubeera mu evening, naye nga district kazi akyayagala okubeera mu ntebe yo, jangu weewandiise. Ndoza munfuna bulungi ambere clear, kuba gye tugenda tujja kwetaaga okubeera nti olina kyoyongeddeko. N'olwekyo temwetya, jangu weewandiise, kijja kutuwa okumanya nti ddala naawe weefuddeko. Tebajja kusomesa biri ebingi eby'amaanyi, tulina puroguramu eri wakati awo, naddala kati ebyobufuzi bino nabiki n'engeri gy'osobola okutambuza mu ofiisi. Tujja kuwubba tusobola n'obakolera package nga tubaweereza notes ne basoma bajja lumu ne bakola ebibuuzo. Yogerera ku kantu ako. Tulina enteekateeka ebabalira distance learning nga tusobola ojja wano wewandiisa tusobola okuweereza notes ne tukolayo wiki emu eya face to face then ne mukola ebibuuzo. Tekibatiisa nnyo. President w'eggwanga lino yakambuuza emirundi ng'esatu n'agamba nti mwe abasiraamu temulinayo seminary where you train your leaders. Namugamba tetugirina. Ekizibu kye tufunye kwe kubeera nti bwe tubanga tebakutraininze embunga bwe babadde bagamba wano. Mulimu abantu bungu beewa ng'asobola obukulembeze naturally ng'asobola kiringa n'amaka sajja ayinza okukontrolinga abakyala 8 abaana 30 n'olaba nga bonna balina empisi, naye olina abeera n'akaana kamu naye ne kamutawaanya olunaku tekasoma akuba. Bwe bityo bwe biri n'obukulembeze bwa disitulikiti. Disitulikiti zammwe mulimu kati gy'obeera nti abasiraamu batambula bulungi, naye mulimu ebivuyo ezirimu buli lunaku beetaaga kulonda disitulikiti mulala. Ekizibu kiyinza okubeera ku b'okulembera, ate ekizibu kiyinza okubeera ku ggwe ngeri gy'okulemberamu. Kati bwe tutakuyambako tujja kukyusa abakazi tukoowe. Batuwadde scholarships 10, lwaki temuleeta bantu basome? Mulimu disitulikiti ezirimu bakazi bo tebaagala bala basome, tebaagala basome kubanga bajja kukuggyako. Ate abamu bwe basoma n'olondamu tebaagala ate omulala akulembere afune ekifo, empala neetandikira awo. Lwaki kati ani ye mukulu? Lwaki nze naalibadde omukulu? This is a problem. Njagala mmalirize seminary nga tuteekateeka okuzimba leadership training eyaffe ey'abasiraamu. Tujja ku ye program eno gye tujja okutandika wano, bajja kutudesigningira eya waggulu, eya wakati, ey'aba disitulikiti, agamba program ebeere nga weeri. Naye njagala mbabuulire nti future yagyeraga ng'oggyeko ebisaanyizo ebiri mu constitution, tujja kwetaagisa okubeera nti ka certificate yako nti watraininzeeko mu byobukulembeze wano ku office za Supreme mu bukulembeze bw'obusiraamu, tujja keetaaga. Bajja kusooka batudesigningire nga bw'oba oyagala oba obaza university oba olina diguri 2 nga bw'olaba ab'amateeka togendako mwewa LDC, onagenda ku LDC olyoka omanye nti bw'oyogera mu kooti. Nawona ekituleetedde ebizibu, oli alina PhD naye takulemberanga omuzikiti bw'obumu obwa district kazi bubulema.
so si nti eri butalina naye skills tazina. Kamalirize olw'ebiseera kubanga bingi ebijja nga njagala mbabuulire tugenda kutandika okuzimba, twagala fundraising zetwagamba eza regions. Region ya Bunyoro Toro bali kumpi kumaliriza offices era ndowooza babongeddeyo contribution. Have you? But we have signed, it is ready. Twabongeddeyo million 10. Eastern region sente mwazifunye, twabodde million 24 okwongerako. Abalala beebuuza zivaawa, si bwe kiri, mutandise okusamalirya. Supreme Council esobola ebikati ebintu ebyoliwo ebisoboka, oliwo kati ebitandise okusoboka naye tetujja kubategeeza, wabula buli muntu akwate ki olubimbi lwe. Si bwe kiri, twetaaga kati regions mutekewo fundraising, tutandike okuzimba offices. Kijja kutwanguyira okugenda wansi ne districts nazo zizimbe offices. Tukyatunulira engeri gye tusobola okuyambamu ba regional assistants. Twabawa emmotoka, tetulina servicing, twagala babeere ne ba deputy, ba secretaries, tubawayo akasaala katono, but we are reviewing this. Bye muwulira mu baje byabba byakola ki byebyo, kubanga balowooza nti bw'omwe batalya omulala aba yagize eki, yabiridde ebate. Inshallah kyo tetutweraliikiriza. Okuva omwaka lukyalugutandika, first and second quarter, it is only 21 districts that have submitted something, some money at the headquarters. Districts 21 zokka ezakaweerezaayo akantu, ezisigadde kyobula nagambye nti mujje wona naki mujje nabagezesezza naga nti mujje ne kasente. Wano mbalina districts 21. Districts esinza okuweereza ye district y'e Mukono. Aliwo e Mukono yesinza okuweereza wano. Wa Mukono ali luddawa? Taliiwo. Bamuyita Nikozi Senkuba taliiwo. Aliwa gwe regional assistant Senkuba aliwo. Ezasinze kubanga bukyo January atandika yakaweereza million 7 n'emitwalo 54. Ezisembyeyo ze zaweereza emitwalo 20 nga mwe muli ey'Ebukoma Nsimbi, mwe muli eya Nakawa mitwalo 20 ze zasembyeyo kusasula sente entono. Kati districts ezisigadde tukyebuuza ziri luddawa? 21 ziri mu districts. Records weziri mujja kubyogerako. Twabasabye wano mutuleete ku sente. Districts 55 ezakaleeta, 23 tezinaba. Bani abatanaba muwandike emikono. Abatanaba kuleeta musitukeko tulabe abatana kuleeta sente. Musituke omanyi kiba kirungi ne mutegeekeka bulungi. Ate abala baganya okusituka kakati eddiini yeeruwa. Naye kansubire nti wetufulumira wano bangambyeko nti abamu tebanafuna receipt. Please make sure you get your receipt. Waliwo districts nga 6 tebanafuna receipts zaabwe. Muzifune wadde bangamba nti receipt box simanyizi teziriiwo, naye you must get your receipt or any commitment iti osasudde. Kati n'abasigadde tujja kubabalira ku lisiti eno
23 abasigadde. Mbebaza naye njagala tutandike kuba kati saawa eno ebibadde bitutawaanya Allah agenda abitereeza. Entalo Allah azitulwanira kulwokubanga tuli niya zaffe nga nnungi. Kati buli muntu akwata olubimbi lwe tulugguse insha Allahu taala. Mwebale okujja. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Oath of allegiance. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Oath of allegiance. Oath of allegiance. I Surah Yasin. swear in the name of Almighty Allah, Swear in the name of the Almighty Allah, the most gracious, the most gracious, most merciful, most merciful, that having been appointed that having been as the Kaya district card of Masaka, caretaker district of Muslim Masaka, district, Muslim district, under West Buganda Muslim region, and West Ghana Muslim region, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will honestly observe, that I will honestly observe, exercise, and preserve the Constitution of Uganda Muslim Council, Constitution of Uganda Muslim Council, and diligently serve diligently the Muslims of Uganda the Muslim of Uganda and the country at large, and country at large, following the teachings of the Holy Quran following the teaching of Holy Quran and the noble hadith. and the noble hadith. So help me Allah. So help me. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oath of secrecy. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Oath of secrecy. Oath of secrecy. I, Surah Yasin, swear in the name of Almighty Allah, swear in the name of Almighty Allah, the most gracious, the most gracious, most merciful, that having been appointed as the Kaya district of Masaka, at the Kaya district of Masaka, Muslim district, under West Buganda Muslim and West region, Ghana Muslim region, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought to my knowledge except as may be required for the discharge of my duties or permitted by the authority to do so in accordance with the teachings of the Holy Quran and the noble hadith. So help me Allah. So help me Allah. Allahu Akbar. Congratulations Sheikh Yasin kati kadhi wa fowawa we Masaka gendo signingo yokuteka wanu mwezi go gendo ngenda kumufuta ile kumufano sign here ateka wanu Bismillahir Rahmanir Rahim. Erinya Surah Yasin district kazi Masaka nebaza Allah mu kiseera kino okusinzira ebbanga lyemmaze nga mpeereza obusiraamu nga ndi mukulu wa twala emyaka 20 ate nga nasooka kuba imaamu emyaka 10 mirambirira naye neebaza ow'ekitiibwa Allah teri kyenkana bugumiikiriza ku nsi kuno na mazima na bwesimbu. Ebbanga lye ngumiikirizza nga mpeereza obusiraamu nga sina bunnanfuuse mu mutima, Allah yakakasa okuba nti ajja kusasula abagumiikiriza ate n'asalawo okubonereza abannanfuusi. Neebaza Allah ntuusiza ku kkula lino kuba Allah omutima gwange agumanyi kuva dda nga siriimu bunnanfuusi. Nkubiriza abasiraamu mwenna abakulembeze n'abagoberezi tujje obunnanfuusi mu mitima gyaffe. Ekiremeza obusiraamu okutambula bantu kuba bannanfuusi. Obusiraamu busobola okwegatta ne bubeera omuntu omu ebbanga abantu lye bamala ng'obunnanfuusi babutadde ku mabbali. Naye ekyonoonya ebintu by'obusiraamu byonna bunnanfuusi. Obunnanfuusi Allah yasalawo Qur'ani erimu essuula 114 emize mingi abantu gye bakola, naye obunnanfuusi Allah yabussaako essuula nnamba Suratul Munafiquna. Kati ekintu Allah kyasituliddeko essuula nnamba n'agissa si kiba kyakuzannya. Bino byonna bye muwulira mu busiraamu bunnanfuusi bwe butawaanya abantu si ki. Naye neebaza ow'ekitiibwa Allah n'ow'ekitiibwa Samahatul Mufti eyalabye obulungi wamu n'obukulembeze bwonna ne bulaba omuntu asaanidde. Nsaba Allah nkulembere mu bukulembeze buno kuba sinze asukkiridde, sinze mulungi ennyo, wabula buli abandabeeko ensobi nsaba mpabule
andabyeko ekirungi akkirize tutambule ffenna obusiraamu busobole okugenda mu maaso. Nsaba Allah akkirize abasiraamu babeere omuntu omu n'enkulaakulana naddala abaana b'abasiraamu bagende mu maaso n'okusoma. Ebbanga lye banaamala nga tebasomye obukulembeze obutaliiko kusoma buba buzibu, n'abaana b'obusiraamu bwe banaasoma n'eggwanga lijja kgenda mu maaso ate abasiraamu bajja kufunamu nnyo. Ekituufu wabaddewoko ebbanja okubanga ng'abakulembeze ku level ya disitulikiti okusisinkanamu ku mufuti okumubuulira biki bye tuyitamu naye kennyini okutubuulira ku ebyo ebigenda mu maaso mu nsi mu busiraamu okusingira ddala wano ewaffe mu Uganda. Era ekigendera olwaleero mufuti bingi byatulaze omuli nti atulaze olwaleero okusinza ku Supreme Council wetandise waliwo enteekateeka y'okuzimba offices n'okwongerako empeereza ku kitebe kuno ku disitulikiti. Ekyokubiri enteekateeka endagaano yasayiningiddwa ne University ya Insan oba University yaffe empya era nga mulimu akawaayiro n'enteekateeka ey'okusomesa ku bakulembeze ba disitulikiti kaadhi abakulu b'amatwale ne ba imaamu ng'ekigendererwa mu kyo okunyweza essuula n'okulaba nga abantu batandika okukola emirimu mu nkola entuufu. Ekyo kibadde bbanja ddene ddibu ddene era tukasuubira nti kijja kubeera nkulaakulana y'amaanyi oba tafaali ddene ku bukulembeze bw'obusiraamu mu Uganda. Nti bino byonna ebizibu tibadde tufuna abantu okuva eri n'azuukuka ne yeetuma obukulembeze nga talina bisaanyizo n'ava eri n'azuukuka olw'okuba nti ayogedde bulungi ebigambo ne bamutikkira ekitambaala era ne bamutuuma seeka bigenda kukoma. Omuntu atandika okuba nga abeera sheekhe omukulembeze ng'era ddala yasaanidde okuba nga akulembera. Ensonga nyingi ze tutunuulidde okulaba nga emisolo egirina okusololezebwa mu disitulikiti ne gijja ku national level ku Supreme Council n'egigenda ku matwale ne ku mizikiti okulaba nga givaayo ng'era givaayo nga giyita mu mitendera emituufu. Ekyo nno kigenda kutuyamba kubanga tubadde tulina ebizibu bingi nga halali department. Abantu bangi bavaayo ne bayita balali officer abamu nga tetubamanyi abamu nga bajja nga babalaga nti batumiddwa balina ababatumye. Kale eno yonna enteekateekeze tulaba nti ejja kutuyambako ffeffe nnyini okutwongera obukugu nga ba district kaadhi. Ekyokubiri okwongera okutuuzibula amaaso kubanga bibadde olumu n'amawulire engeri y'amawulire gye gabadde gayitaayita. Ebirudde nnyo ebbanga eddene nga byo mu busiraamu tebiriimu kwe kuba nti tetulina ttendekero ly'abakulembeze mu busiraamu. Tulina amatendekero agasomesa obuwalimu naye mwattu nze omu ku baasoma obuwalimu naye gye nasomera yonna batusomesa kusaaza, kusoma alhamdu, kusoma kul audhu birabbi nnansi. Bw'ogamba nti Allahu akbaru tewali awakanya eyo komandi, buli omu alina okutama ku maviivi. Bw'ogamba nti sami Allahu liman hamda tewali awakanya, buli omu alina kutamuluka. N'olwekyo ffe baseeka tulinga bye batusomesa bwe basomesa obwa komando, naye waliyo ettendekero eritendeka abakulembeze eryo tetulirina. N'olwekyo nsanyuse nnyo, mbadde nkirindirira nnyo nga mbaga His Eminence Mufti bw'agambye nti waliwo enteekateeka ate etuukidde ddala ku ssaawa yennyini nga tugenda kufuna ettendekero ery'abakulembeze b'obusiraamu era omuntu afune ne satifikeeti eyo gy'anaagattanga ku biwandiiko bye oba diguli oba masters oba PhD bw'aba agenda okufuna obuvunaanyizibwa mu Uganda Muslim Council. Ekyo nno kye kimu ku bigenda kuba nga bituukiddwako ekinene nnyo mulembe gwa His Eminence Mufti Sheikh Shaban Ramadhan mubajje kubanga obusiraamu bugenda kutereera tuwone abantu okubeera nga bakulembeze naye nga tebamanyi, tebalina guidelines, tebalina bisaanyizo bibateeka mu bukulembeze. Ekyo kimpadde essanyu era nnindiridde essaawa nkirabeko n'amaaso gange. Nsaba Allah w'ekitiibwa tanzija na mu nsi muno nga sikirabyeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.